abasajja abasinga bwe kituuka ku nsonga z'okwegatta mukitwala nti olina kukozesa maanyi, olina kuwangaala mu kazannyo, olina kubeera nga like olina omukira omunene, olina omukira omuwanvu. Bye bintu by'ebisooka okujja mu mutwe gw'omusajja yenna, kasita oyogera ku nsonga z'okutuusa omukazi ku ntikko, kasita oyogera ku nsonga z'okubeera ng'osobola okuzina omukyala oba okwegatta n'omukyala mu kazannyo omukyala n'anyumirwa. Ebyo bye bijja era bwe yeetunuulira nga talina qualities ezo, mukwana aba alowooza talina kyasobola kukola. Naye ate watya bwe nkugamba nti okyasobola okusanyusa omukyala nga tokozesezza maanyi. It's not about amaanyi g'okozesa, it's about the touch. Waliwo ekintu kye mpita slow sex. Like omuntu omukwatako mpola. Olaba ebintu binene eby'amaanyi, ebintu by'okozesa ekifuba byetaagisako olumu, but not on a daily basis. Era ne bino ebya slow byetaagisako olumu, but why not give it a try? Leero oba oddayo ewaka, oba leero oba eddi gyala ofuneyo akadde, mukyala wo oyo omutunuulire. Omanyi ng'omuntu gw'otunuulira omanyi nga bw'otunuulira ekyokulya ng'obadde okyagala nnyo era ng'okirowoozaako ne bakireeta ng'owulira toyagala tandika kirya ate ng'olina okirya ate nga toyagala kimalawo, kwegamba ng'okirya mpolampola kireme kuggwaawo. Njagala omuzinemukko kasitayiro ako, ojja kumbuulira oba taalabawo njawulo. Ye ani yabagamba nti omukazi olina kumupimpina n'amaanyi okusammula? Nti olaba n'oba okuba lugalunza abasajja sibategeera. Omusajja ayinza okuyingiza abakazi tebakyagala bakuba ngalo lwakubanga ogikozesa n'amaanyi n'oteekayo olugalo n'otandika okufokotayo obufokosi ng'olinga agamba oba kiki ky'okukola ekyo sikitegeera. Lwaki tetukikwata mpola? Njagala oba mukazi we atudde mu ntebe oba muli mu kitanda, wonna ekifo kye muba musazeewo okubeera nga mugenda kwepimpiniramu, njagala omuteekeko emikono gyo. Sirikola video but I promise whenever ntandise okukola live I will discuss this ku live nsobola obbalaga kye njagala okubalaga mu kitegeere. Omanyi waliwo enjawulo okukwata omukono n'ogutuuza ku mukazi ne wabeerawo enjawulo okukwata engalo zo n'ozizannyisa ku mubiri gw'omukazi ng'ate ozizannyisa mpola ng'oziyisaako mpola. Waliwo ekijja mu mubiri gw'omuntu like obeera ng'amutiizinga. Agenda kumpimpina tagenda kumpimpina, what is next? Kikyagenda okuzaako, kikyagenda okukola. Eyo pressure ejja mu mubiri gw'omukazi yemuleetera okubeera ng'akyamuka wansi ne watoba, kubanga oba olina engeri gy'omutadde ku bunkenke. Omuteeka ku bunkenke, omuleetera okurelaxinga, omuleetera okukakkana, omuleetera okwewa oba okwesiga. Ogamba n'abeerawo ng'agamba kyonna kyoyagala ky'oba onkola, ng'omaze okumukkakkanya naye ng'omukkakkanyiza n'angalo. Okwepimpina kwenjogerako kuno oba okuzinemana kwenjogerako kuno si kwa maanyi, it's just something that you need to do ng'olinga azannya naye ng'ate oli kupimpina mala. Omukira n'oguyingiza mpola nti sooka omunkwatireko katugambe yeebasa ku kitanda, kwata olugalo lwa wakati, tandika okuliisa ku mubiri gw'empola ng'alina mu ngoye tozimugjeemu naye nga owulira kyenkola kati ate n'empisaako nga n'okuwulira towulira nti olina engeri gy'oyisa engalo ku mubiri gwe oba ku ngoye ze mpola. Bw'aba ali mu kateeteeyi njagala okafungule kadde waggulu, okwate omukono gwe oguyise mu bisambi bye, then omale oyite waneno wano wansi. Togenda eri mu nabunya gyesonyiwe, jangu mu bisambi then njagala oyite mu mpatanyi z'ekisambi wekigattira wano ku nabunya oba ku pelvic oba ku pubic bone, then ojje wano waggulu ojja bulungi nnyo oyambuke ku lubuto otandike okumuzannyira ku lubuto awo mpola mpola. Yambusa emikono gyo ogiteeke ku mabeere ge otandike okugaweeweeta mpola. Bannange omukazi agenda funa obwagazi. Omukazi ne basajja waggulu amalusi katono gantuge. Omukazi agenda tandika okuwulira ng'akyamuka, omukazi agenda tandika okuwulira ng'akuwulira. Mumanyi lwaki okwepimpina kunene okunyumira abakazi? Nti omukazi asooka n'akonekitinga oba obwongo bwe n'abukonekitinga ku nsonga z'okwegatta. Nabagamba omukazi alina okubeera ng'akonekitinga obwongo bwe ku mmana okubeera ng'emmana esumulukuka. Nti n'abeera nga ye kennyini not emotionally connecting with you but emotionally connecting herself n'ekitundu kye ekyekyama. Kyekimuyambako okubanga ekitundu kye ekyekyama kisumulukuka n'atoba n'abeera ng'agenda kunyumira by'ogenda omukola. Bw'omaliriza wano omukazi osobola omukwatako n'atandika n'okukankana oba okujugumira ebigere bino
Then bw'omaliriza okubeera ng'omuweweeta ku lubuto omuweweese ku mabeere, njagala omwambula akateeteeyi ako bulungi nnyo kateeke wali, muweweete ku mimwa n'olugalo luyise ku lips ze eza wansi ne waggulu mpola mpola, then otandike okumunuuna emimwa. Eri aba yatandise dda okubeera ng'ayiwa amazzi wansi, bw'amaliriza njagala omumpenjulire bw'oti ebigere, yeebase atunudde waggulu, njagala ebigere bino abisimbe, then obimpenjulire ojjodde wakati w'ebigere bye. Sikugambye kuyingira, dda wakati w'ebigere bye ng'olinga agenda mu commissionary, then otandike okuyisa olulimi lwo kuva ku lubuto lwe ng'oyambuka waggulu, otandike okunuuna ku nnywato z'amabeere ge nga bw'omuweeweeta. Omukono ogumu osobola okusalawo gubeere nga guweeweeta ennywato endala, omulala nga gukola ki? Nga gunuuna emimwa gwo nga guli ku nnywato endala. Oyambuke onuune ku mimwa gye, sinnaba kugamba kukkirira wansi. Bw'omaliriza okukola ekyo, njagala omuyingire empola. Omanyi okuyingira omuntu empola? Bino by'omuyingira bibbum, ebyo si bye njogeddeko. Mpola. Of course this is not going to be everyday thing. But once in a while, mukyala wo muwe okwepimpina kwagenda okumala ennaku oba wiiki oba mwezi, nga ne bw'oba omuzinye n'omutuusa mu kkubo nga tafaayo, awulira bannange, nali manyi omwami wange yaggwamu endasi kumbe omusajja wange akyalimu amaanyi, omusajja ebintu abitegeera, oba leero yakoze atya, naye nga wakimukoledde ate nga nawe bigenda kunyumira, naye ekizibu kye mulina temulina pressure, mupapa mwangu bannange kasisire okwepimpina kanyuma. Okuzina emmanange ogizina mu slow motion. Wali ogizinyeeko ggwe? Eyali agizinyeeko ndowooza kyenjogerako kitegeera. Maliriza ekyo, njagala okwata omukira gwo oba ssemudondulo oyo, tandika okumuyisa kungulu, like ng'ova eno wansi n'ojja n'oyambuka ema neba yatobyetobye dda ng'oyambuka naye nga ojja like oyisa ku mimwa gwa nnabunnya mpola mpola. Bw'omaliriza ekyo njagala okikole kuba ogenda kuba otobya mu kirago guleme kuyingira nga mukalu, then tandika okumuyingira mpola 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 ng'olinga agenda okuyingira embeerera paka bw'oyingira bw'omala. Wali weesuubyeko ku kyesuubo nga weesuube na slow motion. Njagala okwata emikono gyo weewanirire nga tomweyazeeko wenna, wabula weewanirire kati otandike okubeera ng'omuzinisa ekitwe. Omukira ogenda oguyingiza inch ku inch oba sentimita ku sentimita, sentimita ku sentimita, nti buli weesuuba n'oyingizayo ne weeyongerayo kati, ne buli weesuuba n'oyingizayo ne weeyongerayo kati, buli weesuuba n'oyingizayo ne weeyongerayo kati. Ogenda kunkolera ekyo my dear. Mpola 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 paka omukyala bw'anasomola. Biri ebyokwanguyiriza ojja kubizina naye si kati, ate sooka obireke. Omukazi osobola omuzina bw'otyo n'osammula kubanga naawe kennyini aba akuwoomera, naye kennyini kuba omukazi bw'akuwoomera, omukazi bw'omuwoomera atandika osikina, bw'asikina otandika omuwoomerwa kuba omanya ky'oliko kituufu, oli ku mulamwa. Awo omukazi naye omusajja otandika okwongeramu amaanyi n'okuwulira ng'owoomerwa. Sigamba okwongeramu amaanyi gano aga piicu piicu, nkugambye emmana tugenda gizina mu slow motion. Ne bw'onaaba omaliriza nja kusaba okwata amagulu ge gateeke ku kifuba kyo oba kuno ku maviiviigo. Kati simba amagulu go obeere ng'afukamidde, olyoke ojje omuyingira otandike okunyeenya wamma ekiwato. Omunyeenyeza ekiwato ng'omukira bw'oguze ne bw'oguze eri, naye mpola mpola mpola. Omukazi agenda tandika okwegayirira n'okaaba ajja kaaba naye ng'akaaba bulumi, ng'akaaba buwoomi, ng'obuwoomi bumuyitiriddeko. Nabagamba osobola okuzina omukazi n'akaaba amaziga, naye ng'amaziga gaakaaba n'omubuuza bebi munnange nkulumya, nagamba nze sikitegeera, annange nze mpulira, nga yenna awulira tabitegeera byaliko. Oba okitegeera? Kyonna ky'okola bebi tokirekeraawo, nze mpulira njagala ogende mu maaso, ng'awulira yenna yebye. Omukyala mumuyiga okuzina ku bakyala bammwe mu nsonga bwe ziti. Mulekerawo okulowooza nti bya piyu simanya maanyi, simanya gaba nga simanyi nina okubeera n'essemudondolo nga munene, ne bw'aba si munene. Gwe kasita obeera ng'otambula mu bisenge bino mpola 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 mpola, omukyala ogenda kumutuusa gy'alaga. Okitegeera? Byebyo ebyange busitayiro mu bukyuse, ne bw'oba oli mu kabuzi okwata wano mu kiwato
togira ta nedda mukwate mu kiwato otandika okunyeenya ekiwato ng'ozza eno zeeri mpola mpola bannange omukyala ajja kuwoomerwa ate ajja kukutenda okuzina emmala byebyo ebyange mubeere bulungi omukama abankuumire temujjanga okwo mbageranyo bantu bange. Yeah.